Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is kuko tugenda kulawo nnyo. Mpuliriza mu katono. Uganda awo. Ninawo abantu bange ngaba. Ngamazima gali nti mu mitendera gyabwe egyenjawulo. They are my role models. Bye bintu byendabirako. Inspiration jenfuna. Eva nnyo nga ndabye ku bantu bano. Bandi wano. Asooka ne bwe mba simwogedde. Oyo mumanyi mwenyewe mkuu wa Kaguje Kabejja namba 1 oyo asooka oyo yesetagana kwogera bingi kubanga nawe inspiration yo ye role model wo gwolabiddeko okubeera so active nga bwoli olunaku olwaleero oyo tugamba bugambe salute mwenyewe amazima gali nti nga sekwese nandi agadde okusaavingako ne mwenyewe oba wansiwe emyaka eja awo nno lyokofuna omukulembeze agenda okudda ebusiraawo mu east onootubuulira ziradde okunywa sina kindi waliwo ministry awo lwakuba tukyagikompitingako abantu babiri bangamba mu aptop ajagala ministry eyo nsonga z'omunda internal affairs njewulira eno mpitayo buyisi sigwe mulamba gwa video tubula kakkana owokubiri ye mwami yogolaba mu screen oyinza okuba tomulabalaba mu kamera every day ayinza okuba is not the everyday person but that nigga ng'omuwadde obudde mu discussion zabaddeko nazo mu debates zabaddeko n'abantu ab'enjawulo ayina engeri gy'ayozaamu abantu ng'ekyuma ekyoza engoye. My biggest and bigger inspiration oyo mwami gwolaba nandi agadde nnyo okubaako wansiwe emyaka ngeja kweja sina kindi tutambule tuti ffenna ngamba mbuweereza wano we tulaga mu koona lino litugendamu senga nkola kyentekeddwa okukola omwami owokusatu naye si wakwogerera nnyo inspiration yaffe abaagala okukiba sina kindi abakiri nga just kaseera buseera ye mwami golaba mu screen oyaawo. My inspiration, oh my God, oyo naye omutunuulira engeri code of conduct, appearance, attituderacy n'ogamba yes the nigger is on point nti era abantu b'ennakawa muli muti temutunule bali tosagasagana gowe nakawa watuuka wabula kati nzikiriza kutwale ku kinusi kya video wano we wali omulamwa Uganda waliwo omwami nga saddaaka yesi yakunoonya ngamba sacrifice ye mukozi okusuka ne kyateekeddwa okukola a hard worker ali so down to earth oyinza okulowooza ye muntu owa bulijjo ennyo. Mpulirizaamu Uganda awo waliwo omwami ng'amazima gali nti mukozi nnyo asottwa alinywako naye amazima gali nti talekeraawo omwoyo ogumutuma okukola by'akola ye inspiration gyenfuna. Ladies and gentlemen, ye mwami ono wano kuba ensonga eyo nzikiriza mpoozingemu mpulengere kiri twene emirundi eja tukomewo. Mpuliriza mu katono alaba katambika owe Kampala omulonzi ow'ekibuga Kampala gwe wekka gwe njagala kweno video kankutandike bwendi kyangu nnyo okwata obusa n'obusiga kala ya zaabu era ne bufaananira ddala zaabu
ne bubanga busanyusa amaaso nga n'abalabi mwana tubasikiriza. Is such an easy thing. Kyakubiri, kyangu nnyo okwata gold ya bba n'ogisiga obusa. Nkudiremu nakyo kyangu okwata zaabu n'omusiga obusa. Naye omanyi enjawulo eri wakati w'ebibiri nti ne bw'okwata zaabu n'omusiga obusa, bw'oyozaako obusa, zaabu asigala ne value y'emu gye yaliko ng'omusiga obusa. Wabula ate bw'okwata obusa n'obusangulako oba n'obuwozaako zaabu, busigala buli ku zero value nga bwe bwali obanga bwa wansi nnyo nga bwe bwali. Owe Kampala, mpulirizamu katono. Oyina omwami ali tested and proven. Mu discussion is the best. Tosobola kuleeta nsonga yonna yakutambula na bitabo. In every other angle, he is the best candidate, of course. Njogera ku Harvard graduate, School of Law. Munamateeko omukukutivu mu America. Mumanyi to that extent. Nga n'ekisinga okwewuunyisa ye sacrifice eri evident. Mbuuza ekibuuzo. Omwami oyogola mu screen ayina ekifo kyonna kyasobola okusaba regimu ya Museveni bakimumma. Naawe njagala onziremu. Ayina ekifo kyayinza okwagala mu regimu ya General Museveni bakimumma. Naawe njagala lowooza mangu. Ezo sacrifice zenjogerako. Omuntu okweresa n'asigala ng'ali mu kozi. Kyakubiri, oyina w'omunyomera nti in this angle the guy is weak. Ewuwa pulirizamu Owe Kampala. Bwe baleeta zaabu ne bagezako musiga obusa, jjukira ng'ekintu ekya nti the value stays the same, eyongera kulinnya. Wabula wakati nga bakusanyusa n'amaaso n'obusa obusigiddwa zaabu sekamu jaguza, naye bw'otuuka ku ballot paper tosiruwala. Amaaso go ne gakkirira wansi ku busa obusiige zaabu ne galeka zaabu gwe badde bagezaako sigako obusa. Kankiddemu Owe Kampala mukwano gwange amagezi gadde. Bw'otuuka ku ballot paper nkimanyi n'obusa busiige zaabu, naye wulira Wolan, bw'otuuka ku ballot paper ate tolonda obusa obusiige zaabu, noonya zaabu gwe badde bagezaako siga obusa kubanga the value stays the same, oba eyongera kulinnya. Mu bantu abeesaddaaka nga balina opportunity okufuuka kyonna kye baali baagala okufuuka mu rigimu ya General Museveni, mulimu omwami ono. Nze muwa saluti nnyo. Agumidde ne bakapere okumumanyiira. Kibiina kyokwa nga n'abasinga mujolonga tebali ku standards ze. They don't match his standards. Aliwe too high. Si mu academics, si mu buli kimu. Be it in the background, family background, ate era nawe ayinza okuba bakubisa nnyo. Agumidde okujolongebwa, but the guy asigadde ali hard working. Kati gwe Kampala onoonya ki? Mazima ddala. Mpulirizamu. Baleke bakusanyuse nga boogera. Baleke bakunyumisiza emboozi. Bw'otuuka ku ballot, nkimanyi abantu b'e Kampala ekyokukola mukimanyi. Waliwo agenda okubawonya abadde alowooza nti mumanyi. Mwe tubawadde munnamateeka nga teyaga kugwikira wano. Oxford gamba nti wa sombufunze vidiyo gwa bweti. Owe Kampala tuula tosagasagana fumba ekomya.